Mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya Fate tunulire ebyo byofuna ng'oluddewo okwegatta. Okwegatta kyentegeeza okulwawo okukola ebyo eby'ekikulu. Buli lwolwawo nga teweegatta tekiba kirungi. N'olwekyo njagala tulabe biki ebyo omukyala byafuna nga luddewo okwegatta. Ebiseera ebisinga nno kino kisinga kunyigiriza mu abakyala mu abaana abawala, kisinga kunyigiriza mmwe olw'ensonga nti ffe abasajja kiba kizibu nnyo okusanga omusajja asobola okumala emyezi 6 omwaka nga teyeegasse na mukazi. Kiba kizibu kujjako nga mwavu nnyo ekirala ng'alina ekyo ekyenjawulo ekimulemesezza, naye nga kizibu nnyo kusanga omusajja asobola okumala emyezi 6 oba omwaka nga teyeegasse na mukazi. Ebiseera ebisinga kirimu mu abaana abawala abakyala mwe mutera okufuna okusoomoozebwa okwo. Ky'olina okumanya kya bulabe okulwawo nga teweegatta. Omwana omuwala buli lwolwawo nga teweegatta ekisookera ddala kigenda kuleetera okuluma omugongo. Buli lwolwawo nga teweegatta omugongo gugenda kuluma. Bingi ebireetera omugongo okufuna obulumi oba okulumizibwa omugongo, naye nga nakino ekyokulwawo nga teweegatta kireetera omugongo kuluma. Ekyo nsaanye obeere ng'okimanya. Ekyokubiri, omukyala alwawo nga teyeegatta oba nga tali mu mukwano, ebiseera ebisinga afuna ebirowoozo eby'enjawulo. Buli kaseera obeera mu birowoozo. Omukyala eyeegatta ebiseera ebisinga alina ebirowoozo by'ajjawo naddala bikwatagana mu nsonga eyo ey'omukwano. Ekirala ekibi omukyala kyafuna oyo alwawo okwegatta, bwe lwolwawo okwegatta omubiri gwo gufuna obuzito, era ekyo ng'oyagala okukiraba gwe omwana omuwala, singa obeera ng'obadde oludde okwegatta n'omusajja n'okikola, olina empiira gy'owulira omubiri gwo nga guwewuse. N'olwekyo okulwawo okwegatta kireetera omubiri okubeera nga muzito. Ekirala omukyala alwawo okwegatta oba nga teyeegatta abeera anyiiganyiiga, abeera n'obusungu obwo obutategeerekeka. Mukimanye nti omukyala yenna bw'ataba na mukwano mu maka ge oba ng'omukwano gwe gulimu okusoomoozebwa, omukyala oyo abeera anyiiganyiiga buli kaseera, aba musunguwavu na buli muntu. N'olwekyo okulwawo okwegatta kuleetera omukyala okunyiiganyiiga, aba musunguwavu obudde bwonna. Mukitegedde? So omukyala buli w'abeera n'omuntu amwagala ng'atera okubikola, n'oba toli mufumbo naye ng'olina omuntu webbali nga otera okubikola, omukyala oyo abeera musanyufu nnyo mu nsonga eyo ey'omukwano. N'ekirala ekitera okujjira mu abantu abalwawo okwegatta naddala mu abaana abawala abakyala kye tuyita okwerooterera. Mukifuna nnyo, mufuna nnyo abasajja. Omusajja gw'olabye mu kkubo eyakugambyeko gw'otamanyi akujjira mu birooto nga muli mu kikolwa eky'ekikulu. Bw'oba oyagala okulwanyisa emyoyo emibi gitera okujja mu budde obw'ekiro oba emisana, egyo egy'abasajja abakwebakako ne bakolera ddala eby'ekikulu mu kirooto. Bw'oba oyagala okubirwanyisa oteekeddwa okubeera n'omusajja ng'olina omwami oba ng'olina omusajja kale nga mukikola, obeere ng'okikola, kuba gy'okoma okulwawo nga tokikola kigenda kuleetera omubiri gwe okubeera nga gubanja. Bwe gunaabanja ennyo kigenda kuviirako okufuna agaloota agatali galungi. Obeere ng'olaba agasajja ag'enjawulo gakwebakako, mu kwebakirako ddala okuli siriyasi, sinaki nti n'okumala n'omala naye nga kijjidde mu kirooto. Omubiri guno guba gubanja. Bwe gubanja ekisusse ogenda tutandika okufuna abantu b'olaba nga bakwebakako. Funa omusajja abeere ng'akwebakako. Mukitegedde n'aba takuwasiza naye funayo omuntu wo abeere ng'akwebakako, kwegamba ogezeeko okulwanyisa egyo emyoyo emibi obutakulumba. Ky'oba olaba nga buli mwezi mu abaana abawala abakyala mufunamu okusoomoozebwa, mubaamu ennaku zibanga 3-4 zibaleetera okusoomoozebwa okw'amaanyi. Omubiri guba gwagala, guba gubanja. N'olwekyo mufube okulaba nga mufuna abaagalwa. N'aba takuwasizza kwegamba musobola okubeera nga mweyagala mpolampola, naye ng'ekikulu kya byonna si kirungi kulwawo nga teweegatta. Mukitegedde? Ate nammwe abasajja, omukyala w'oyo wakugamba nti mpulira njagala, kimanye nti abeera ayagala. Bwe lwolwawo nga temukikola, naddala mu abafumbo mulimu abasajja abatera okuzira abakyala b'ewaka. Omukyala buli lwolwawo nga takikola, omubiri guno guba gukyagala. Naddala omukyala alina omubiri omulamu nga talina ndwadde ezo zibasumbuwa ezo, kusiibwa kandida, ebyo ebitera obbamalako obwagazi, baleetera okubulwa appetite ey'omu kisenge. Bw'abanga mulamu bulungi,
omukyalo oyo buli mwezi abamu n'ennaku zawulira ng'awulira ayagala kwegatta. Kale omukyala wakugamba nti mpulira njagala, beera ng'omukkiriza mubeere nga mukikola, kuba omukyala naye muntu aba ayagala, naye ng'ekikulu kya byonna si kirungi kulwawo nga tokikola. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.